Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nzize nammwe abaami, nzize nammwe abavubuka, naddala ng'omuvubuka ng'omanyi nti opangisa, ekirala ng'omanyi nti olina omukyala ewaka n'abaana oba n'omwana. Njagadde mbeere nga mbabuulira ebintu bino bye njagala obbabuulira byebyo by'olina okutunuulira buli w'ofuna akasente. Tugeze ng'obadde okola mwezi ng'eba kusasula, by'olina okusooka okutunuulira, by'olina okusooka okutereeza. W'ofuna akasente bw'oti ng'omwezi guweddeko, by'olina okusooka okutunuulira n'omanya nti kasente kano kenfunye nga sinnaba kasaasaanyizaako bintu birala, kansooke ntereeze ebintu bino, kansooke nsasule ebintu bino, olw'ensonga nti by'ebikulu. Ekisookera ddala ky'olina okusooka okutunuulira mu bulamu bwo ekikwatagana n'okulya. Okulya kikulu nnyo, kye kisookera ddala. Kati n'olwekyo mu abaami abavubuka, bw'oba olina omukyala ewaka n'abaana nga tonnava waka kugenda, olina okuleka ssente z'emmere ewaka, oba olina okulekawo ekyokulya ku makya nga tonnava waka. Olw'ensonga okulya kikulu nnyo. Oteekeddwa okubeera ng'otunuulira nnyo abantu bo, beera ng'obalekera ssente z'emmere. Gw'omwami kye njagala okubuulira, kye nkusaba fuba nnyo okulaba nti ewaka emmere gye banaalya enkya ssente zikola olwaleero. Kitegedde? Ewaka emmere gye banaalya enkya oba ssente z'onaaleka ewaka enkya oteekeddwa zikola leero. So si kugamba mukyala nti sirina wadde 10 kaŋŋende ngiye. Ekyo nno kiba kya bulalu nnyo. Ssente zisobola okubula abantu bo ne basiiba enjala, ekitali kirungi. Konna akatono k'oba ofunye kalekeewo ewaka omukyala oyo atetenkanyize abaana abo. Ekyo nkikubuulira kuba bba abaana abato tebaagala kumanya nti oba tewafunye ssente, ekyo tebaagala kiwulira. Olina okubeera omusajja omutetenkanya. Ssente z'onaaleka ewaka ez'emmere ez'enkya olina zikola leero. Ku makya oba ovaawo n'olekawo ssente z'emmere, oba n'okomawo n'emmere ekawungeezi ng'ova ku mulimu, omukyala n'omugamba nti eyo ya nkya. Okitegedde gwe omwami, ssente z'olina okuleka ewaka ez'okugula emmere z'olina okusooka okutunuulira nga tonnava waka. Kijja kuba kirungi nnyo. Kitegedde naye abasinga ssente muzizza mu birala ekawungeezi, ewaka n'oddayo ssaawa 5, 6 so nga ate onnyuse ssaawa 12 ekawungeezi, naye gwe n'oddayo ekiro ssaawa nga 6. Obudde obwo bw'omala ng'oli mu bantu, ng'oli mu kucakala, oli eyo ebiseera ebisinga bye bibatwalira ssente. Naye singa onnyuka ssaawa 12 ku mulimu n'odda ewaka ssaawa emu n'oba ng'otuuse ewaka, ekyamazima ebikutwalira ssente zo tebigenda kubeerawo. Kasente konna k'onaaba ofunye n'oba ofunye $1,000 guleetera omukyala oyo, ojjako transport wo esigadde zirekera omukyala oyo, omugambe nti zino ze nfunye olwaleero, tegekera abaana nammwe mufune ekyokulya. Omukyala oyo ajja kuba atetenkanya ssente ezo z'onaaba omulekeddewo zonna, era ajja kimanya nti omwami wange olwaleero afunye kitono oba afunye kinene. Mukitegedde? Naye mu abaami obuzibu bwe mulina, lw'olina ssente n'olunaku lw'otalina ssente zifaanagana. Buli kaseera sirina ssente. Teri lunaku lw'oyinza kulaga mukyala wo nti olwaleero nnina ssente. Ate lw'ozifunye akulaba okomyewo okoze eki? Otamidde, okomyewo oli mukambwe, awo n'akimanya nti kati alinamu ssente, oba yazifunye, oba aziridde ne ziggwa, oba azoonedde mu birala. Kati n'olwekyo abaami ensonga eyo nkulu nnyo. Omukyala wo fuba okulaba ng'omulekerawo ssente z'okulya, olw'ensonga nti okulya kwe kuli first. Ekintu ekirala ow'okusula kikulu nnyo. Kyekyokubiri, bw'omala okulekawo ssente z'emmere ky'olina okuddako okulowooza wa kusula. Ow'okusula nabagambye okusinga njagala njogere nammwe abapangisa. Mu abapangisa ekitegeeza bw'obeera opangisa, ekyokubiri lowooza nnyo ku ssente za landiroodi wo. Lowooza nnyo ku ssente z'ennyumba gy'osulamu. Bw'obeera ssente ozifunye ng'ofunye omusaala, ekyamazima tolinda landiroodi okumala kubeera ng'akubanja buli kaseera ne mubeera mu mbirigo, naye nga ssente ozifuna n'ozizza mu birala. Kye nkusaba ky'olina okutunuulira ekyokubiri, tunuulira nnyo landiroodi wo, ssente zimuwe mu budde bw'obeera ozirina. Bwe zinaaba zikubuze era ojja mwegayirira ajja kuleka. Temujja kubeera mu kuyomba,
tajja kusuulira bintu bwe olw'ensonga ajja kimanya nti omupangisa wange ono ekyamazima wabuvunaanyizibwa. Ssente azimpa wabulayo ennaku, ssente azimpa wabulayo wiiki, asasula mwezi gw'agenda kwebakamu, ssente azimpa ku olwo lwennyini olunaku lwe twategeeragana. Oba okitegeera? Kati n'olwekyo kye mbasaba mu abaami, bw'omanya nti mu butuufu ssente nzifuna, ssente zino nzifunye, bw'omala okuggyako ssente z'emmere ky'olina okuzzaako ng'omwezi guweddeko, tunuulira nnyo ssente za landiroodi wo zimuwe mu budde. Landiroodi oyo ajja kukubeerera mulungi nnyo. Ekyo nkikubuulira kuba balandiroodi abasinga baagala nnyo omuntu afaayo eyeekubiriza. Buli w'omuwa ssente mu budde ebiseera ebisinga naye tasobola kukuyisa bubi. Ate ekintu ekirala, tunuulira nnyo omusaala gw'ofuna, noonya ennyumba mu kusinziira omusaala gw'ofuna. Kiba kya bulabe nnyo okufuna ennyumba ng'ate eri makkati ga ssente z'ofuna. Ekyo nno kiba kya bulabe. Kye mbasaba mu abavubuka abaami, munoonye ennyumba ezo ze mujja okusobola okusasula. Abasinga mwewanika nnyo mu nnyumba ez'ebbeeyi ate ng'enfunayo ntono. Gwe kye nkusaba, noonya ennyumba eya layisi osobole okufissa akasente k'ofuna ate osobole okuseevingako, osobole okufissaawo ako akajja oggula puloti osobole okuzimba. Kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala ky'olina okutunuulira, obulwadde ky'ekizibu ekiteewalika. Bwe bulwadde ky'ekizibu ekiteewalika. Ekitegeeza buli kasente k'ofuna fubanga nnyo okulaba ng'oseevinga akasente. Tereka ssente. Oba ofuna buli lunaku oba ofunyeyo $1,000 oba 2, terekako 1,000, terekako 2,000. Bw'ofunanga ofuna mwezi, funye $2,000, $1,000,000, terekako 5 gateeke ku akawunti gabeereyo. Buli mwezi beera ng'otereka. Kigenda kukuyamba. Kati bw'ofuna obuzibu bwonna obw'obulwadde, oba olwazizza mwana oba mukyala, kijja kuba kikuyamba. Tojja kubonaabona. Ojja kujja ku zino z'otereseeko, oggyeyo akatonotono ojjanjabe omwana atereere ate endala zisigaleyo. Kijja kuba kikuyamba. Ebiseera ebisinga buli weeterekera butera okukya. Ndowooza ekyo mutera okitegeera. Akasente k'ofuna fubanga nnyo okulaba ng'oterekako, n'oba ofuna katono katya katerekeko. Ebyo naye ng'ebikulu byebyo 3. Okulya, w'opangisa beera nga landiroodi omusasula mu budde. Ekirala okulwala. Ebintu ebyo 3 bikulu nnyo. Mubiteeke mu mitima gyammwe, mubeere nga mubirowooza, mubeere nga mubyetegekera. Ekirala beera ng'ofaayo okulaba ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo, naddala ng'oli mwami mufumbo, ng'olina omukyala ewaka. Mukyala wo mwagale, mulabirire, labirira abaana bo, abaana bagulire emmere, abaana bajjanjabe nga balwadde. Weerera abaana bo, abaana baweerera. Abasajja temwagala kuweerera baana, mukola kimu kya kuzaala buzaazi. Ozaala muli n'ozaala ne mwoli. Abaana abo bobeera osuulasuula nga tobaweeredde, be bafuuka ekizibu mu ggwanga muno. Muweerere abaana. Omwana buli w'omukuza obulungi, n'asoma, n'alya bulungi, ne yeebaka bulungi, ebiseera ebisinga omwana oyo tasobola kwonooneka. Ekyo nkibabuulira. Abaana bakulira mu nnaku. Abazadde temwagala kulabirira baana, naddala mu abazadde abasajja. Nange kennyini kamwa koogera, ffenna tukulidde ku bukojja, tukulidde ku bamaama baffe, ku bakojja baffe, olw'ensonga nti abazadde abasajja mwe mukola kimu kya kuzaala nga musuula eyo, temufaayo kulabirira baana. So nga abaana abo beetaaga obuyambi, beetaaga okulabirira. Zaala abaana b'ojja okusobola. Bwe kityo bwe kiri. Kankomaawo olwaleero, tujja kuba twongereza ku ebyo. Kambayo WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Osobola okumbuuza ky'oyagala okumbuuza ku vidiyo eno, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo mbeere bulungi. Mweraba.